256 vast range King Sir musajja mukama ikidwanga Muhammad Segirinya basobola okuba nti bakyalirako Bobi Wine kyanaku nnyo nti yagenze mu maaso n'okuba nti yakubibwa amasasi. King Sir kava mu America, Bobi Wine yakava eno mu ddwaliro era nga ffenna tujjukira nti obalya Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nti obalya wakyagerako Segirinya nga ali mu ddwaliro newankubadde nga ate abantu bagenda maaso n'okuba nti babisala nga Muhammad Segirinya bwe yagenda maaso n'okuba nti obalya wava mu Bobi Wine engeri gyamusibale Alisowanyana nga bagamba mbo yalya akulaze teyalya akulaze nti asitandinga ne Bobi Wine. King Sir ageze maaso n'okuba nti alaga babebe ku Lukamilyo ne anti nze ndi real yes emirembe gikyuka Kenzo tasobola kuba nti ayogera ku Bobi Wine. King Sir agenda maaso n'okuba nti ayogera ku Bobi Wine ekyo kigenda maaso n'okuba nti kikwewunyisa era nga omukutu gwa 256 Bapita Ntami Jimso ate nama Rich Boy Max made in Uganda genda omaaso n'okuba nti osubscribing genda maaso n'okuba nti obalyawo obeera otambula naffe sharing of story tugenda maaso n'okuba nti obalyawo abantu bamanya amazima amatuufu lwabadde lunaku lwajo Bobi Wine nabwe ekityo yagenze maaso n'okuba nti agenda maaso n'okuba nti akubibwa amasasi mu Kina municipality mu kyalo kimanyikidwa nga Bulindo byabadde agezaako okuba nti amitinga lawyer we era nga bwe yagenze maaso n'okubibwa nti akubwa amasasi bawagizi bangi abenjawulo bagenze maaso n'okuba nti obalyawo bakwatibwa n'okuba nti bakubwa mu ngeri etategeerekeka. Lubadde olunaku lwaleero era amawulire bwe gafulumye olunaku lwajo King Sir yabadde alina okubeera mu America okumala nga weeks endala bbiri naye asobola okuba nti akomawo litiriti mu bwangu asobole okuba nti alaba ku munywanyi we amanyikiddwa nga Kyagulanyi. Jjukira oli bamuyita Semanda ate ozo bamuyita Kyagulanyi abaganda kwagalana ate nga obontu kyekintu ekisinga okubeera ekikulu ekyenjawulo. King Sir yasobola okuba nti asazaamu tuwa ze yabadde ne tuwa mu America yabadde alina okuba nti ayimba gye bayita New York yabadde alina okuyimba Mestel yabadde alina okuyimba Maine yabadde alina okuyimba Las Vegas naye yasazizaamu n'agamba nkoma Uganda nina okulaba muganda wange kiki ekyamutuuseeko era nga nina okuba nti manya kiki ekyageze mu maaso n'okuba kikubisa Bobi Wine amasasi. King Sir mukujja bwatyo ne Muhammad Segirinya n'agamba kama ni mbaya ffe twakowa ejjogo ly'abana NRM era nga Muhammad Segirinya newankubadde nga abantu babadde bagamba nti obalyawo yagenda mu maaso n'okuba nti anyigira Bobi Wine because olw'ensonga ebizibu ebendala naye ffenna tujjukira nti Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti amukyalira mu ddwaliro era nga yagenda mu maaso n'okuba nti amuwa obuzi amuwa support era nga yagenda mu maaso n'okuba nti ateekako abantu abagenda mu maaso n'okuba nti bamulabirira n'okuba nti bamuketta n'okuba nti obalyawo bagenda mu maaso n'okuba nti bamukyekikako all the time. Segirinya agenze mu maaso n'agamba nti bantu muli bakika kimwe abaagala okutta buli omu nze mwagenda mu maaso n'okuba nti mumpa obutwa era mwagenda mu maaso n'okuba nti muwatamala emirundi obutwa ekyamuviirako n'okufa ye bantu mmwe mwabaki mutwagaza ki lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti obalyawo mwefuga eggwanga lyatu n'okuba nti obalyawo buli abavuganya obalyawo agenda mu maaso n'okuba nti akuba obalyawo buli abawakanya mugenda mu maaso n'okuba nti obalyawo mumusanyawo. Segirinya agambye nti nze nayita mu mbeera nnyingi nnyo era nga Bobi Wine yali mukwano gwange yagenda mu maaso n'okuba nti ampa obusobozi n'okumpa akadde okusobola okuba nti mpitamu mu kawempe North yali nesimbyeyo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga mugati gwa bata but of course eyo nanga bitudde ku bbali nti Bobi Wine yafuuka public figure ate nga n'olwekyo yafuuka public enemy wabo ba political leaders abali mu ggwanga lyattu Uganda. Kyanaku nnyo okuba nti obalyawo omusajja agenda mu maaso n'okuba nti alumizibwa n'okuba nti akubwa buli kaseera. Tujjukira nti buli omu aline Bobi Wine agenda mu maaso n'okuba nti alumwa amaziga ne gagenda mu maaso n'okuba nti gafuluma kubanga ffenna tukimanyi nti obalyawo baana bangi abali mu makomera abagenda mu maaso n'okuba nti ebasibwa abagenda mu maaso n'okuba nti obalyawo babonaabona
bagenda mu maaso n'okuba nti bazadde baabwe battibwa, bagenda mu maaso n'okuba nti baganda baabwe bakuba amasasi mu kibuga Kampala bubini bwe katu kalangala, bagenda mu maaso olunaku lweruwuuka tebali lwerabira, bagenda mu maaso n'okuba nti balumizibwa. Now Segirinya akomye nga yakava ku kitanda ajjukira yali kyali kyogerwa n'ekigambibwa mbo bamuwa butwa mukoma mu party 2 avudde n'agamba kama nembaya without Segirinya without Bobi Wine we can't survive. And now this is King Sir. I'm reporting King Sir agambye mbadde nation nyingi mu America, mbadde nation nyingi mu London which is Europe, mbadde nation Munich, naye ate sikyayagala kuba nti mmanya mukubye Bobi Wine, mukubye abagizi be, mukubye buli munnauganda, mulikomyadde okuba nti obulya mukuba bannauganda tubakoye. Yagenda mu maaso okuba nti obulyawo agamba kimala mukomyawo okuba bannauganda, okubatulugunya, okubafuula abafala, kuba bannauganda balina obulamu, affe tetuli mmese kuba nti obulyawo tuttibwa. Oyo ye King Sir, ndipotinga bya King Sir bannange. Government ya Uganda bannange temunsiba ndipotinga bigambo bya King Sir, era we mamunonya mugende munonye King Sir. King Sir avudde n'agamba nakoowa okuba nti oboolyawo nkolera abantu oboolyawo batasima ne bannauganda baako okuba nti oboolyawo basavinga abantu bagenda mu maaso okuba nti bababba. Temuli bansi yaffe, ekimala mutubbye, mwasanyawo emwanyi, mwagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo mukuba abantu bajjajja baffe, mwagenda mu maaso n'okuba nti babasanyawo, era nga mwagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo mutukwata ne mututeeka mu makomera. King Sir ebigambo yagamba ekimala batuleke nabwe kityo King Sir agenze maaso n'okuba nti oboolyawo akuba emenza n'agamba nti temugenda mu maaso, temusobola kuba nti oboolyawo mutiisatiisa bannauganda okuba nti mutukwata. We supported you for real and you guys we served you for real. Lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo mugenda mu maaso n'okuba nti mulubya bannauganda n'oboolyawo okuba nti mugenda mu maaso n'okuba nti mukwata n'okuba abo n'okwagala okutta oboolyawo abantu abagamba amazima. Bobi Wine yazeebwa ati nze nasalawo okuba nti nkolera omuntu wa wansi n'okuba nti oboolyawo ngenda maaso n'okuba nti nsavinga bannauganda kugatta ne gavumenti ya Uganda n'abantu bonna abagiri n'emikono gya Uganda okusobola okuba nti nkigambo ekituufu. Kyanaku nnyo nti oboolyawo nabadde nva e Bulindo mu Kira municipality n'ensanga fanda omu amanyikiddwa nga Rubongo ne musajja mukulu abaddeku bamuyita Tumwesije eyabaddeku operation n'agamba nti nabasanze nga nva Kira ne bagezaako okugenda maaso n'okuba nti banstopinga nengezaako okuyimirira ne bagenda maaso n'okuba nti oboolyawo bankwata. Bino byonna bye baakoze bya kijinga nnyo kuba bajjegaffe batatta baffe bagenda maaso n'okuba nti babalwanirira n'okujja mu ggwanga lyaffe oboolyawo erya Buganda ne bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo tubawa obukumi n'okuba nti oboolyawo tugenda mu maaso n'okuba nti tuvujirira olutalo. Baneno bagenda mu maaso n'okuba nti bagala okwekusa bonna n'okwagala okuba nti oboolyawo bagwanirira n'okuba nti basanyawo eddembe lya bannauganda. Kyova olaba ffe abamu ku ffe twasala okuba nti tuyimirira nga omo nga bantu sekinoomu ne tugamba nti ekimala bagezeko okuba nti batuleka. Nze mugenda mu maaso n'okuba nti muntiisatiisa buli lunaku n'okuba nti musindikira meseji ezagala okunziita mugezezako okuba nti mukuba amasasi munziita era nga n'abantu bange mugenda mu maaso n'okuba nti mubatta naye nga ate mbagamba temunsobola. Nze bino nja kufiirira ggwanga lyange. Saagala Museveni agende mu maaso n'okuba nti ati sabasiisa bannauganda olw'okuba mugenda mu maaso n'okuba nti mbonakubiddwa amasasi era ng'abantu bange abali mu sitwago bagende mu maaso n'okuba nti batya kama nembaya I'm the baddest nze sitya I'm the baddest atatya danger. Oyo bamuyita Bobi Wine yagambye gwe Museveni oli mutiitiizi bwe mmanga oboolyawo sirina mbuno ngenda mu maaso n'okuba nti nkozesa ebigambo n'okuba nti oboolyawo mbagambako ku bubbi n'obulabba bugenda maaso okuba nti mutambuliza mu ggwanga lyattu Uganda mubbye bannauganda mubbye essimbi mubbye ebyobugaga ebyomuttaka kugatta n'obugaga obw'enjawulo nga mwekuusa nga mweka bwe bugenda maaso okuba nti mubagambako bugenda
maaso n'okuba nti mutufuula abaana bekyovula baffe tugenda maaso n'okuba nti obulyawo tubagamba nti ebyo bye mulina ejogole mugenda maaso n'okuba nti obulyawo mulagabana Uganda. You should stop it. Bobby yagenza mu maaso n'okuba nti era agamba bw'ati nze Museveni sikutya gwe Muhoozi sikutya ekisooka mwenna tetubamanyi oba olyawo tetumanyi gye mwava mugamba nti mwava eri naffe twava eno so temulina mayitire mulekeraawo kutiisa bannayuganda n'okuba nti oba olyawo mubamanyira n'okuba nti mubajogajoga nze wadde mwankubya amasasi mu kugulu ngenda bazooganya paka owama abagizi ba nopo omusajja Bobi yavudde n'agamba bw'ati kama ni mbaya yes kama ni mbaya yagambye nti oba etonya kagwake tajja kuzikiza ajja sala n'okuba nti obulyawo abalaga kyayagala n'okuba nti obulyawo agenda mu maaso n'okuba nti akola kyasuubira. Ekibuzo kiri nti President Museveni oba olyawo gwe tumanyi nti mukugumya obufuzi anakkiriza okuba nti yeetaya ffena tukimanyi nti obulyawo President Museveni y'omu ku bakulembeze abagezi maaso okuba nti bawangaalawo ku lukalu lwa Africa olwago amagezi oba olyawo n'obukugu mu magye ne mu byobufuzi ebyenjawulo mbotunya diplomacy. President Museveni agenda maaso n'okuba nti oba olyawo agenda maaso n'okuba nti afuuza abarussia agenda maaso n'okuba nti afuuza America kugata Abangereza kugata Abafaransa kugata Abajapani buli nsi yonna yamanyi agenda maaso n'okuba nti agyefunza. Potulira President Museveni oba olyawo y'omu ku bapresident abatasinza okuba nti balwawo n'okuba nti bawangala ku ntebe because buli kimu kyayagala akimanya ate nga tulabye President Museveni agenda maaso n'okuba nti achievinga because is pan-africanist agenda maaso n'okuba nti akyusa n'okuba nti oba olyawo buli kimu kibadde kyagana agenda maaso n'okuba nti abikyusa. Museveni agamba nti ffe tuli bannayuganda ebisiga tetubyagala. Bobi agamba nti ebisibyagala n'okuba era nga oba olyawo bw'otunulira ebintu ebigenda mu maaso n'okuba nti bitambula ebikubisa Bobi Wine oba olyawo abantu babulijjo bagamba nti oba olyawo tabamanyisa ndiza bikubisyaga. Museveni agamba nti ffe tetuli bazungu tetwagala abazungu era gwe abazungu kubanga otambulira ku bazungu oba enemy wa Africa kubanga Africa yagala kubaera independent batwala dda mu buddu. Bobi agamba nti ono yeekwasa kubanga aluddewo muzeeyi akaddiye alina okuba nti atambula agenda kubanga n'omulembe tagomanyi. Ekibuzo kiri nti bagamba nti bapreachinga democracy mu ggwanga lyati Uganda kubanga tukimanyi democracy kwe kuli omuntu asobola okuba nti afuna eddemba ly'okwogera ery'okutambula n'okola ebisigaddewo nga takubibwako mukono. Bano olwaleero abantu abagezaako okuba nti bakuŋŋanya n'okuba nti batambula to practice their rights they end up in jail. Twebuuza tulina democracy mu Uganda oba nedda? What is human rights ng'abantu bagenda maaso okuba nti bapreachinga ye ebitongole by'eddembe nga Uganda Human Rights Commission zikola ki mu Uganda lyati Uganda? And of course tumanyi nti ne government erina okuba nti etakinga control naye ng'ate King Sir yavudde n'agamba nti gwe Kaguta ne bakyalibo tubakoye. Sseginya n'agamba gwe tubakoye mwagenda maaso n'okuba nti ne mututagagasago ne mukamera kati tukomyewo kuba tubazoganya. Mutambi Jimuzo gemanya 256 bus range where kwandi utawona naffe. Let me come back for another story. Yes, bye bye for now.